Mu mwezi gw'okubiri yali ssabaminista Dr. Ruhakana Rugunda yatongoza National Risk and Vulnerability Atlas of Uganda eyateekebwateekebwa n'ekigendererwa ekyokulamba obulabe bw'ebibamba n'ebigwate biraze mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Oluvannyuma lw'okwekenneenya eggwanga lyonna nga batunuulira ebyafaayo n'okunoonyereza okuzze kukolebwa, kyazuulibwa nti Uganda erina obulabe bw'ebibamba n'ebigwate biraze bwa mirundi 7 okuli amataba, ekyeya, omuzira, omuyaga, okubumbulukuka kw'ettaka, musisi ne laddo. Atlas eno erambika ebitundu ebisinga okuba ku bulabe kye birina okukola okukendeeza ku bulabe buno sinakindi okubutangira. Kati Wofiisi ya ssabaminista n'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga kye National Planning Authority batandise okubangula abantu okuli abakulembeze ba zi disitulikiti bwepo ne bannamawulire ku nteekateeka eno. Tulagira ddala ebigwa ebitaraze ebiriwo wennyini, tulaga kiki ekigwa kitaraze ekiri mu disitulikiti eyo, then the district disaster management committees bwe baba badevelopinga plans z'okuteeka mu budget ya district babeere nga bakozesa information eyo gye tulese mu atlas kuteeka mu plans, then kituyambe bwe baba implementinga any investment ebeere nga eri risk informed. So fe atlas on local level yaffe tugirina mu mutwe wano, fe twetaaga response. Bw'oba ogisomamu osanga nti etegeka ebitundu byaffe bino kati fe aba district ndowooza tujja kufunawo ka pulaani tugende nga tugiteeka mu lulimi olwangu lw'abantu baffe kutegeera. Abamu ku bakulembeze ba disitulikiti zino batubuulidde ebisinga okuvaako ebibamba ebibasuuza ku tebokye. Enkuba bw'eba etakoze landslides ne zoonoona ebintu oba neegwa nnyingi nekola floods esigala ng'ereese ebiyinja n'ebikoona ekintu kyonna ekiramu, ebyo byonna tubimanyi, the trends are clear, tubimanyi, naye tusigala nga ekyaffe kuripootinga wa OPM. Kati abantu bazimbye amakubo n'amayumba mu nsozi, kati enkuba bw'etonnya agamazi waliwo we gabeera nga galooginze, kati bwe gamuvinga down nga gagenda mu vale buli kintu kye gasanga mu kubo gatwala wansi ne gawoshingawe ebirime by'abantu, amayumba g'abantu. Bano wabula beemulugunya nti balekeddwa nnyo ebbali ku kuteekerateekera ebitundu byabwe ku bigwate biraze. Kubanga ekintu kya disaster kiri ng'omuntu alina cerebral malaria, olwawo nnyo osanga ng'ali mukoma, olwawo kati akalala osanga ng'afudde. So ebintu bya disaster response twandibirekedde districts. Kabajeti kaffe katono tetuyinza kikola, tuyinza kuyamba bantu, tukolamu obuntu butono bw'okuyamba abantu kusinziira nga bwe tuli. Ekyokulowooza yinza ogambe emmotoka yange egende gye abantu abamenyesa amagulu, naye kwegamba nti ffe tujje tugulira abantu akawunga ab'amanyumba gagenze oba amabaati gavuddewo oba ekyo tetukisobola. Balina obuyinza lwakuba obuyinza obwo bw'otunuulira ku National Disaster Preparedness and Management Policy kuliko committees eziri ku district. Tulina district disaster management committee, tulina sub county disaster management committee, tulina village disaster management committee. Ezo committees zonna ziri supposed okubeera nga zitraininga communities ne babeera aware ebizibu byabwe gye balina, ate ne baddamu bwe kubeerako ekizibu kyonna ne bayamba abantu okurespondinga kusinziira ku magezi ge baba bawadde. Ekigendererwa kya Atlas eno ekikulu kwe kusobozesa gavumenti eya wakati n'ez'ebitundu okukola okusalawo ku nsonga ez'enjawulo gamba ng'okuzimba enguudo n'enkulaakulana endala nga balowooza ku bulabe bw'ebibamba mu bitundu ebitali bimu okwewala okukola ensobi. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.